Osman over there. Yeah, man, representing Mumulabe Chali Mubakola when of festive season. You know what we do? Yeah, man. Yeah. Chitukola every day. So, Wachiri. Fanagana Siruganda. Wallahi. Zebra seahorse. Zebra seahorse. Fanagana Siruganda. A zebra is not a horse. That's right. Fana no buto sibuto. We. Jaba muto. Nomukulu abamukulu. Bwechiri. Chibi chiba chibi. Nechironji chiba chironji. Bwechiri chitufu nnyo. Sifa kwa ani abachikoze. Good is good. Yeah. Bad is bad, no matter who does it. That's the fact. Merry Christmas and a Happy New Year. Yes, we love you. Happy New Year. Happy New Year. But Merry Christmas next year ahead of time. Yeah. We shall still be here. Yeah. Remember that. That's right. And put it on God. Jah love. Jah know. Yeah. Kampala, top security. Palazzo music. Yeah. Palazzo, Alien Skin, Season 2. Season 1 we yagwera. Palazzo, nga kubi Alien Skin, oluyi. Banna Uganda ne bakyukira Palazzo. Ne bawa support Alien Skin. So, technically we could say Palazzo contributed a very, very big percentage kukujja kwa Alien Skin. Leero ngenda kwogera ku obulungi n'obubi obuli mu violence, obulungi n'obubi obuli mu mob gangs, obulungi n'obubi obuli mu criminality mu entertainment world. Season 1 etuletera Alien Skin nga mulese Palazzo. That's for a fact. Career ya Palazzo nekirira ya Alien neyambuka. Obulungi n'obubi obuli mu violence. Season 2 ebyabaddewo yabaddewo ku Mpere Festival ogenda okukakkana nga bituuse mu maka ga Alien Skin. Essaawa zino ebyaddala nsomye comments ku videos zimbadde ndi ku ya 12 ne lives ez'enjawulo ezikoleddwa ku nsonga eyo nga almost 95% of the comments are pro what Palazzo did. Oluyimba lufulumye era ogenda okulaba abaana bali mu kulutambuza each and everywhere. Now mu season 2 Palazzo ayambuka waggulu, Alien Skin akkirira bwati ebyaddala. Now Palazzo ebyaddala si muntu wa bulijjo. Palazzo naddala mu world eyo eya gangs abamumanyiko gye yava wano mu ggwanga erya Uganda nagenda mu ggwanga lya America nayingira gangs ezo nabeera mu street life eyo nabeera mubi nnyo n'atuuka n'okusiba Palazzo. Era ngenda kubulira ku bulamu bw'omukomera bwe yalimu nti yatuuka akaseera okusinziira kubamu kwe baali bamusiba nabo ba cellmates be be yali nabo mu cell. Waliwo omwami omu kuba criminals abali amanyi mu ggwanga lya bali basibidde Palazzo gwe bali bayita Robert Lee Yatez, bali amukazaako lya the spoken killer, yomu kuba cellmates ba Palazzo be yali nabo naye the spoken killer yatuuka n'agamba banzije mu cell ne Palazzo nga afunze ekyonga. Omulala bali bamuyita Vicky Dawn Jackson oba muyita the angel of death gwe balita abire cellmate wa Palazzo nga Robert Lee Yatez agambye zibanzije wano nkubulira amaanyi ga Palazzo, nkubulira obulabi bwa Palazzo. Uncle P muzibu. Uncle P wobera oyagala okumugeraageranya kati nimu kuba bulida ku history ku basajja abaddewo enjasa biggu omusaayi gwe ng'ogugassegase osobola okufunamu DNA ey'omusajja Al Capone. Ambali bamuyita Scarface, alamuyita Big Al, alamuyita Big Boy, alabali bamuyita Snooki. Kabaka Alfonso Gabriel Capone ojja kusanga mu Palazzo. Musajja ali mu Italy naye ng'emirimu agikolera mu Chicago. Omu ku mobsters of all times nkubuulira Palazzo. Wolaba John Wayne Casey amunga bayita Pogo the Clown
ye Palaso DNA wolaba omusajja gwe bali bayita Luciano oba Lucky Luciano ye Palaso Frank Costello ye Palaso wakati modern day Palaso olaba Carlo Gambino abali amkaza kwita the Godfather abala Don Carlo abalala the king of the United States underworld. Now Palaso is the king of Uganda's underworld esawa zino. The dictator of New York City ono Carlo Gambino kati ye Palaso the dictator of Kampala eri ddala. John Gotti amanyi John Gotti gwe bayita the Dapper Don ye Palaso. Uncle P abali bamanyi Frank Lucas gwe bayita Superfly ye Palaso. Akati nkubulidde Palaso yatukwako mu komera bamusibira nga ba criminals United States yali yetaaga FBI yali nonya CIA nga abali mu cell yemu ne Palaso ne bagaba batukyuse Palaso nga akyuse era ne wunya no Palaso nga zewa no mu Uganda naberanga ali ku Holland ngali ku Holland Palaso so no muli nyake nga tono ogenda ye Palaso ne bwaba yechayi Palaso aba mulala so Palaso yalumbye omusajja ewuwe omanyo kulumba ku home ewuwo ngenseera ba nga teyekwese waddaga manzuno kibunomu neraze nakulumba nakujjako wini nakuba buli kiryawo gega amanyi noga Uncle P Palaso otuba tuli mu criminal world oyo Palaso mulalamu nnyo family yaba mayanja ndala aba basajja Jose Chameleone Bobby Wine mu biseere ebyo fa abaliwo ababala babalala era Bobby Wine kuyingira leadership nabyesonyiwa mulalamu era we nalabanga balumbye ekitebe ekyo nengamba ha mukama katonda senga Bobby Wine akyusa mu bokyusa nagamba let me retaliate emirambo giyinza okugwawo. Now Bobby Wine Chameleone bebali bakabaka underworld eya Uganda the criminality eyo yabana ababaya abana ababi abana aberipanda mulabe kyatusewe ejjo bakulumba na busululu bakulumba na majambia zibat yeyo nno criminal underworld Bobby Wine bajirimu era bachayina ya abana abasobola okufa kula Bobby Wine oyo just yabagamba mubere kuwolana ne bakakana osobola n'okujja n'obalinyako abaana ba NUP aba foot soldiers n'ogenda n'olowooza nti oli w'amaanyi ne bakutunuulira naye because of Bobby Wine yabagamba mukakkane Chameleone mayanja abo kakani nawo Palaso muganda wa Chameleone okuva eri nga alina attitude eyo n'okujja wano nasangawo olutusi za muganda nga yamukolera ddaawo wonna ye Palaso. So ebyo nga mbikuwadde ebyaddala twolekedde akaseera akazibu naye nga bibaddewo nga tugamba abantu tuvumirire ebikolwa ebyo ebya gangs ezo bano nga bakkakana naye nga tuglorifyinga gangs yayina eggaali ekyabadde mu Lubiri it was very unfortunate ekyaliwo ku 31st nga abaana baterrorizinga abantu bazze okulaba music abazze okukasuka obucupa okubuwinga bibeerawo ne mu nsi z'abazungu twali tulaba omupiira gwali gwa Chelsea ne Spurs Cole Palmer nga akube kona nga mukasukira obucupa ne kati mu Cole Palmer adumire abantu bagende gangi ye katugezaaje ina gende mbawagize bakube. That is unacceptable. That is what happened ku Nkuuka ne bayingira ne baterrorizinga abantu ne tukuba engala abazukuba wamanyi polisi ya Uganda nga teina kyeyogedde wadde teina gwe apprehendinze polisi ya Uganda ebaddewo nga criminality zino zibeerawo nga abantu ambali glorified bannabyabufuzi abamu baba recruitinze ne statement omukulu yajogedde nagamba tulinde mu kalulu kigenda kubeera kirala. So even politicians amu nga bali recruiting abantu nga we baterrorizing banna Uganda police nesirika. Now where are we going? Tugenda ludda wa bigenda kugwera musaayi bigenda kugwera mu kufa emirambo gigenda mala kugwa ngogwa Tupac ne Big wejagwa violence nekendera muka akaseera at least mu rap music wa America jamala kugwa ne wano mu Uganda omulambo gw'omuyimbi omu sorry to say I'm not a prophet of doom ne gugenda kugwako wali bagambe tubyesonyi because bana abantu bagenda ku stoppinga unless nga bana bakulu bagambe tu stopping nga Bobby Wine yagamba bana mu stopping mugiremuko ndi wano wala tuli mu leadership kati kutusa gwanga. Now bano ba gang leaders bana balina zi gangs baddala omusayi gujja kuyika. So
oba toli munene weesonyiwa ebintu ebyo. Polisi ya Uganda era polisi singa evayo neberanga ekwata ku Pallaso na Uganda bajja kunyiiga kubanga polisi ebaddewo bana abalala ngebawerekera buwerekezi wemukwata ku Pallaso mbamukute ku banna Uganda ebyaddala kikenderi polisi ya Uganda wembera mwina gwe mutiitiibya nti wamu ne wabeerawo Pallaso ne beekyawa ne bagamba nawe ekijja kijinga ne banna Uganda ba echoing addobozi yerimu banna Uganda essaawa zino bali ku Pallaso bagamba yes Katonda wakole ebintu bye abana Uganda bali bakyayi Pallaso lwa violence essaawa zino bamwagala olwalisemu violence kubanga yabaleetera omuntu akozesa violence okubaterrorizinga. Pallaso creating a monster yabadde alina okujja okugikakkanya and I believe in Pallaso ebyaddala. I don't condone violence sijyagalira ddala but the reality is nti ffenna tuli bakunenyezebwa security agencies zakunenyezebwa ffe abawagizi tuli bakunenyeza because we glorify this. Nsigadde ndi Frank Tambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor. See you.